Kale kakati olunaku olwaleero lwa Monday abaana bagenda ku masomero naye omukulu golaba mu katambi oyo tayagala kusoma. Omukulu asambye abantu emigere n'okubaluma ababadde bamutwala ku ssomero. Golaba tayagala kigambo kusoma mu bulamu bwe. Mwana mulenzi naye muzadde we yamulemereddwa n'asalawo ayitewo ku bakazi ab'oku kyalo abakambwe bamukubire ku mutabani wono kibooko akkiriza okutula ku ppiki agenda asome. Ono golaba asobola okuba nga ne school fees we tebamubanja naye ye n'okusoma bali bati bayawukana tayagalira ddala kigambo kitibwa kusoma. Bamukutte ne bamuteeka ku ppiki luwampaka naye akulaga agituulako bw'agivaako ne bamukwata embadiya n'aluma ono abadde avuga ppiki amulumya omugongo okumutwala ku ssomero lutalo. Omukazi aleese kibooko amukubyekubye naye omwana aganye okutula ku ppiki okugenda ku ssomero. Kati mmwe abandaba mumbuulire kummwe ani yali alina omuzengo ogw'ono omwana? Nkimanyira wano waliwo abandaba nga nabo baali tebaagala kusoma nga mwakomanga mu kkubo ne mukomawo ne mugamba nti babagubye school fees. Muze ekigwe walina gw'ojjukira mu buto obwo ng'okyasoma gw'ogamba bannange nze bwe nali nga nkyasoma sirerabira nalina omuze bwe guti. Wali toyagala kusoma, wakomanga mu kkubo, wasomagiranga mu kibiina. Muze ekigwe gw'ojjukira gwali olina mu buto ng'okyasoma mu biseera bye eby'okusoma. Kakati katusooka tulaba omukulu ono olutalo olubaddewo nga bamutwala ku ssomero era bamututte lwampaka nga n'ekibooka enyooka. Leero olunaku lwa Monday banne bali mu kusomero basoma, tuli mu ttaamu yakuyita, ssebo sinkaggala akulaga tayagala kugenda. Maama we school fees yamusasudde n'amumalayo naye Lord akulaga nti byampaka bya mbirigo. Video kanje kutuuseeko nkusaba ogimpirika like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Ngaya kulula bwacho kusoma kwa lutalo gendo omukanike kwa kunjula abaana bawa kola kama wana amanyiyo kenyini aja kugamba ani kusoma kutabuse wano kusoma kwa lutalo okusoma abavubuka tebaagala kusoma. Kuba sina cheba kwa avudde Jawani mukua ya serious. Basi wapipa ya mufira konga abana. amuluma yu yavaayo agenda amuluma. Gwe vaayo mu kamera yange naawe. Omugo gutabuse mu kakati abaana bamu bakusobera. Omwana ng'ono ebiseera ebisinga abazadde be abamusasulira school fees bangwa mangu okusasula school fees z'abaana ng'ono ne bamusasulira naggwayo. Kati ekisigadde kibeeriye oba asoma oba tasoma. Ne bw'omutunuulira mwana muto
akali munga mu P3 we watyawo naye tuli mu third term ya kuyisa abaana bagene bibiina ebirala Lord yakulaga tayagala kumanya oba asomera maama we oba asomera ani naye akulaga ye ayamba ayamba bazadde bo okugenda ku ssomero ate nga size gyaliko kituufu eyo size gyaliko ayamba bazadde bo genda ku ssomero kubanga kibakakatako okumusasula school fees ne waba tabagambye kati kitegeeze eno size omwana yakuyamba okugenda ku ssomero kubanga lwaki nkyogera balina omwegayirira nga woolaba bwe bali mu kukola singa abadde tayamba bazadde be kusoma bandimulese ne bagamba akasita gwomanyi okitegeera naye bye bakwata school fee ne basasula so balina okumwegayirira ne mugamba sebo taata tukusaba ogenda osome so abazadde be bamwegayirira okugenda ku ssomero ekyalo kikuŋŋaanye nga kiraba omwana atayagala kusoma banne batuuse dda mu kiraasi sebo Lodi ye bamutwalira ku piki balina embali eno gye bamukutte emikono ne basooka baginyoola bati n'alyoka kuba omulanga ng'ayagala kuluma driver omukazi n'ajjayo omuggo n'akuba omwana ekibooka amagulu omwana nga piki bwagivaako bwakuba omulanga bwakaaba ng'akulaga tayagala kukola ki tayagala kumanya so mulimu wano abandaba nga nammwe mwali temwagala genda ku masomero mulina ebintu bimali mukola nga mukyasoma bye twagala okulaba wano mu comment section katulabe comment section eno omuze gwe wali olina ng'okyasoma nze bwe ebiseera bye nzijukiramu katate ffe baatugobanga nnyo school fees ffe baatugobanga nnyo school fees kubanga naddala nze baatugobanga school fees muganda wange bakujja mu kiraasi ogenda mu pepa ogikolera ku bunkenke otuuka ekiseera n'okola ebibuuzo nga n'omuntu ogutadde wansi tikyaleme kulaba nga kuba abakuba gundi ekimu aleme kulaba kuba baba bakubanja nga ne baticha bakuba kimanyi nti oyo buno obudde talina sasa school fees agenda kugenda mubeera ku gate nga muswamye n'oyimirira ku gate nga weegomba abaana abali munda mu ssomero naye n'otunuulira abaana be basasuliranga school fees ne bamumalayo bo tebeefiirayo babeera eri bali mu byabwe kyokka ggwe gw'ojja leeti obeera mu mirimu muganda wange kate ffe abamu tulina sad story eyaffe ey'okusoma nga yo bw'otandika okuginyumya n'obijjukira obujjukizi muganda wange nga nga toyagala kukyogerako ka school fees ko kakerewanga naye nga ffe okusoma twayagalanga naye mulimu ebimu bye twakolanga kati ffe baatugobanga nnyo school fees nga batugamba genda ne babagoba ku ssomero ne babagamba mugende mulete school fees kati ffe omuze gwe twalina twagendanga ne tukoma mu kkubo ne tusooka ne tufuna gye tutambula ne tugenda ne tutambula totuuka kakuba okimanyi waka school fees taliiyo kati waka totuuka osooka n'otambula ne mutambula ne mugendako ewabagundi ne muvaayo ne mugenda ewabagundi ne muvaayo kati nga bwe batukuba mu kiraasi nga lusooka ne twekyalira buli omu n'agendako ewa munne naye ffe ewaffe nga tetutuuka kuba ffe ewaffe tukimanyi teriiyo kantu bwe tumaliriza ne tumala essaawa yaffe ng'emu nga tulyoka tudda maama agambye agenda muleeta ku Mande kayi koodi gye tukozesa okitegeera so okusoma kwaffe tekwali kwangu nnyo n'akamu so nze byemu ku ebyo byenzijukira mu kusoma kwatusumbuwanga nnyo ffe ka school fees kaali nga kambirigo oba osanga kaalingawo naye nga omuntu eyali alina okukatuwa man nga muzibu muko CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mu subscribinga gatako n'okuba nti ate mugobera omukutu mbagala nnyo mubere bulungi mweraba.